السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Yassarna al-Qur'an. Tusaba Allah w'ekitiibwa atuwe empeera yaffe. Eyo omulimu guno ogw'ekitiibwa gwe tukola agukirize. Allahumma amin. Twagala okujja butamanya kiyateeka buli musiraamu okuba ng'amanyi okusoma Qur'an. Twagala buli musiraamu abeere ng'amanyi okusoma Qur'an. So lwaki tuzze na Luganda olwaleero? Tuba tutaya kusomesa Luzungu naye tuzze mu Luganda today insha Allah ta'ala. Tuli ku Basira TV, Basira Studies. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inyukuta eno twajogerako dda tugiyita qaf, tugiyita qa eva mabega wa lulimi lwekona ku kisenge awo woomirira mu kamiro nogamba qaf nogamba otya qaf qa siqa nga yetwagamba ngedda ledda tugamba nti qa tugiyita qaf era yemu neeno erina obutunyeze bumeka bubiri. So ye qaf fa'u twajogeddeko mu video yaffe weddeko twajogeddeko twagambye nti eva ku mannyo gawa waggulu nga gakutte ku mumwa gwa wansi nuga fa'u eyo wagita fa'u. Then qaf nekomawo tugita qaf. Dhal nayo nekomawo tugita dhal dhal. Then qaf tugita qaf. Then ain nekomawo tugita ain. Ain. Then qaf. Qaf. Then ta'u ta sita ta ta'u. Then qaf tugita qaf. Then tuina dal dhwa'u qaf ghain tugita ghain tugita ghain qaf nekomawo tugita qaf. Then kaf ziva mu kifo kimwe neno ziva mu kifo kimwe. So kaf kaf sometimes bagiwandiika nga bakozesa kano ka s kokka eba kaf ojagiraba insha Allah mu maaso gye tulaga tugita kaf. Then qaf kaf fa'u line yaffe esembayo egamba era bakuwadde kaf bakuwadde kaf ta'u kaf ain tugiyita ain kaf dhwa'u kaf qaf tugiyita qaf kaf. Then esembayo ghain tugiyita ghain tugiyita ghain tugiyita ghain. Laini zaffe ziweddeko essatu. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Mukkirize tutandikirawo insha Allahu ta'ala. Tutandikira wano tusome zino essatu insha Allah ezisembayo.